Bano be batuuze ba Mpangati Mulamba Ward mu Southern Division mu munisipaali y'e Kamuli abaliraanye Mayor's Garden y'e Kamuli nga bakutte ebipande ebiriko obubaka obwawakanya eky'okuzimba kaabuyonjo mu kifo kino. Tuli kwenda toyi wagati mu bantu etoyi bafuneko owantu owandi bwe balina okugitwala etoyi tesaana mu bantu toyi esaana mu industry kuba industry esobozesa abantu bangi alina hoteri saawa dino ni industry erimu akatale. Bagamba nti kino singa kikolebwa kyakutaataganya abatuuze abaliraanyeewo kubanga bagikozesa kizibu okwefuga ekiyinza okubaviirako okulwala endwadde ezitali zimu. Tuli gyasobola bulwaire obwo kyendi kusaba omwami Kazungu etoyi agigema agitwala ewaibwe Busota abe yagizimbira abantu ab'Ebusota etoyi bajaga kamuka buli wantu gatuuke buli wantu esirajaga masente mwali kya mutoyi. Bano bagamba nti mu kiseera kino kyebetaaga y'enkulaakulana so si kaabuyonjo. Ife tuli kwenda toyi tuli kwenda bintu byakulaakulana nga ife abakyala basobola okuteera wakatale twatundirangamu ebintu. Ife twenda nkulaakulana wabula tetwenda toyi. Etoyi eyo development eri abantu eyamba kyeri abantu. Nti Mayor's Garden kibe kitundu ekirungi eky'obuwummuliramu mbere na mikolo nga kirungi ayo emyaka gyemaze kunsi kuno tubona nga ku Mayor's Garden nga mutyamamu omukolo. Ekirala mbusi yakubagasa kubanga era okugikozesa yakusasulira ssente. Etoyi bajagizimba aye okuginyaamu bajagisasulira ssente. Mu kubaddamu Town Clerk wa Kamuli Stanislas Mangasa agambye nti bano bafuuyira ndiga mulere kubanga Mayor's Garden yeetaaga kaabuyonjo. Toilet is very important to serve town dwellers, people who come to town and work hard and like to rest and want to have also washrooms. Mune kifo kino kya munisipaali ya Kamuli so si bantu ssekinnoomu. Mayor's Garden is a property of the municipal council. Is secure, open and clear. If you are a neighbor to the Mayor's Garden, it doesn't give you a right to stop the development in the Mayor's Garden because that's not your land. Nti ne kaabuyonjo gye bategeka okuzimba si ze zino eza bulijjo. These are modern toilets. These are modern toilets. It's not going to be left to whom it may concern. It's going to be managed. Kati bano batutte ekiwandiiko w'emmyuka w'omubaka wa President mu kibuga Kamuli Adonia Mafubo nga baagala bakyuse kaabuyonjo bagitwala awalala.